ate obuzibu Katonda yaleeta ani Kineke yamuleeta era ekiseera kyo kirituuka kijja kukola ki kijja kuma naye gwe osalawo nti no yagala okomyo ekiseera ki kiba kizibu nze sijja kulimba nze era nakugamba nti siri faniwe ne music we kola ki muwulira era mbeerayo mu kisenge ne muwulira ne mwediseti ne mukola ki ne munyumirwa naye sijja kulimba siyinze mukino ndyawo nange ndi mukwano Kyumba TV mugamba mutya atuli ku Fangoni Forest ine minister wa information okuva mu Fangoni Forest management atwagala atunyine ku nsonga za show nga bwegenda okubeera ali tumalifune n'abantu lugambo kyase asingamba mukulu aiva mugamba ki mulamu abantu bakiriza okubango kyase abantu bakiriza omudire nkyali mulamusana kwasenyiga yamulamuko ekifaananyi ky'okusabira. Okay. Atwogere ku nsonga ya show ya Champion Group. Enteekateeka ziri zitya era lwaki mwasazeewo mukolere concert ya kuzimba esedi okukolera concert y'okunoonya school fees. Twagazza okulaba school fees n'abantu okubanga abagasoma era okusomera ng'asoma naye ng'ekiriwo kirala eva mukono era balina ensonga ezaabwe ntabulowoozi bakkiriza n'enyamba zigenda maaso mubwetaavu bwonna kibali asobola okwetagala ennyumba okuba n'ennyumba kubanga mubera gibalimu era sinungi akibeetaga ennyumba ennyumba banga erikiriya amasobola okuleka abaana b'ennyumba nga wali seefu lagana anoonya amakasente nekatasera kukoleka munyumba kuba nga bali seefu olwensonga ennyumba nfunda tewali oke alina abaana baba mu kamera bisiriso kitaka okubanga nga kimu nga kitegeriye so okiralifayinga embulungi abantu bali bagamba gulutasoma wakati mu kulalifayinga ng'okuwuliramu kubijjayo ekitiibwa ky'ekibuuzo nti yali asoma ebisi yali asomera kyolina okumanya asoma ekyokumanya kirasi gyalimu nebisiolina okumanya asoma enteekateeka eryetya eyashira kusomezera mukaaga luneero tugenda kubeera lwokesise grounds opposite Fibomoli Stadium akeleva gye weyali enteekateeka giri emitwalo 2 ordinary emitwalo 5 VIP n'emiliyoni emutego naye ng'akigamba nti muna Uganda nga wogula akasaati oddukira omuntu alina ekiza kiba ekyenjawulo ne kati olina okuba nga okikola tikati ya mitwalo 2 efu olunaku olw'enkya zigenda kubeera ku H&M zibeere ku kalenda Everboss naye wano nyini ku Fangoni Forest ojja kujja obuuza kadde enjala tikati bakugulirewo obe ng'ofuna tikati naye nga sawuli ya jeje kyolina okumanya jeje events yalimu kino ekintu big aze kuba on board onero milk buli kimu kyolina okumanya kiri masavu security eri solid abayimbi bangi era shira netandika misana bawe kyeti concert netandika misana so jangu n'abaana abakusomera kyaliwo jangu balingira omutugo munne waabwe abatumuzibira ennyumba makino kyanjawulo champion mami tujja mulengera kunaku Champion Mami abantu abusubira mulabamu lwaki mugenza okufika mu stadium mwakakulabisa ayo ndowooza iyo nga kukimanyi nti alina abawagizi n'abamwagala Champion Group alina abantu amwagala eri yali show eno charity ebintu bino mubigatta charity concert ne show byanjawulo kitegedde ebajana ayimba ate nga wali wamugana okututirako kozi kumwena kwobuzibu ali mukuba nga ayimba kubanga amaliza ebintu banenga ku show buli muyimba ayagala ebintu emusingira kwa mumulengera enteekateeka era onakola ogenda kwegera ku stage ojja mulengera ngaayogera tiwatakiza kuyimba nangenda kuyimba muyima agenda kuyimba agenda funa musana yimba eno show eri open buli muyimbi eno show eri open buli muyimbi Fangoni Forest n'obuze bayingidde ya bosi wo nembeera nungi simanyi abanoonya kubanga tunoonya okusoma erina Uganda kyebagamba nti no ennaku z'omwezi nga 23 mujje twagire Champion Group lwokcca grounds lwamukaaga amaanyi nga matono galiwo amatono
tuli mu vibe ya show naye ndaba nanyi batono bazemberazo amanya mse good life editor you master. Okay. Oli Kachumbali abantu baagala kumanya show enteekateeka ziri zitya okuva ewuwo. Enteekateeka ziri bulungi gesa tulina okumanya be ready bajenga biri musatu basapootinga Gudo basapootinga maama we babikudale n'ekirooto ekyokuzibira maama we tujagamba kyekivulo kigenda okusooka eky'omwana omuto mu Uganda kiri mu likodi nyingi tuze tulaba abaana abateeri Nigeria babeera nga bazimbira bazadde baabwe amayumba oba kitegera famire n'agisembeza kati ne Gudo naye akikoze mu bbanga ettono nnyo ate imagine sinakikola nti mu mwaka oba just emyezi bwezi ne bannayuganda batulaze support table baziguze tickets baziguze abantu kyebasako kintu kimu kola olunaku bazeekakeera. Okay. Ekiseera kyekituufu ekyomukolera concert ekiseera kyekituufu abantu babadde bayigumuzunya music nga mukulu anti omukulu yagamba nti necessary service kati bali bawoza nti Alin Skin tazimbye Gudo omwana talina future yujali ali mu biragala bagenda kono n'omwana kati kasooka abalage nti Gudo alina future n'okusinga mu mulowooza mu bbanga ettono ennyo eyinza wajenga emyezi ng'etaano kabalage nti Gudo asooka okubeera n'ekivu mu Uganda alina ekiba successful. Lwaki yekubidde nnyo okubeera ku saidi ya mama we talina busobozi bwokugatta bantu baneeno maama we netaatamu omwana n'abagatta ne batuula wansi wamu ne bakkaanya ennyumba nebeera y'abazadde ba champion Gudo neera ennyumba egerako yabazadde ba champion Gudo kati taata tabirimu abiganye taata naye tetulina kuziba n'abayagala ajja kujja okubeera ewaka naye nga siga nti no yeekubidde wabula nti kyekyali ekyoto kya Gudo kati nembeera eno neyajjawo eno nti ali entayina jazza mwana ono ate nga onoobeera n'omwana omuto n'omubuuza kiki oyagala okukolera maama wo bakyagala okukolera mu bazadde bo oba kitegera nagala nonzimbire maama olinga nti maama wa Gudo n'otunula eri ku gete eri gyabadde abeera ng'omwana amanye embeera eriyo ne wano ndozo ngaawo ndina obalaba waneeno oba kitegeera kugamba Gudo okuva eri mu geto gye yali najja waneeno waliwo enjawulo kati ng'alaba mwana ate okudda eri mu buli obulamu ng'ate ekintu kimwana kikyali kyakwati maya Gudo wagenda afuneyo ku majja newaka asindikayo ku majja oba kitegeera kati ng'alaba maaso nze nesonda yesonda sobola okuzimbira maama wange ennyumba oba kitegeera kanye namugamba akatukiteekeyo kubafuefe bya ddala oba kitegeera ekintu ekyo okubeera nga tatawo omwana n'obudde buno akyalemeddeko omwana mwagala kupaale yefangolisooja yagamba kamukolere mu konsa alaba nno waliwo okuwontana mu ndowooza anti kiriwo ekiti taata engeri gye lyerekawo omwana ebinyinza bitamanyi byakyuka eri Gudo oba kitegeera taata tujja gamba nti omwana tabalire kimanyi kirina okusoma nti asoma omwana asoma ne kati asoma ekyo birina okumanya oba kitegeera ekintu ekyo kati ye taata bamugamba nti nno nti omwana bamwagala agenda eri kupaale nti asome oba kitegeera taata ye yalaba yo baloza nti oba biriko ssente oba biriko ki oba kitegeera ekintu ekyo. Anko Kasirye ogamba otya ono musirikale obuzibu buli ki ono asomulirako obuzibu zanyomera amanyi TikTok buli omu alina engeri gyakuriyetinga kontenti we kati abagobera Good Life Edi ye si byakuddawo bwayogere bino byaffe bitwogera naye alinga Emi ayogerera firimu y'omu Luganda asobola okugera agisudiya nobeera nosekalagala omusajja ono yakolaki yeeyita ki eka kyakabi era ennaku zino ndowooza abanero nga batukazaaki banamukiramu musajja abeerogaga Gudo ayingidde siteegi bawulire babeera ku firimu esitayiro bagita bati esitayiro njagamba nti kubeera kunomesa kintu nti nsobola okulaba vidiyo nyingi gyomuntu n'agiraba naye nga olusategedde makulu gaayo nti gwoddamu n'ogijubisa olina omunnyonnyola oba kitegeera noyongeramu n'ebirungu ate omuntu kamunyumira oba kitegeera kintu okwogerera firimu agende ewa vije Emi amukwatemu kati nabo naweerinabo sitayiro yaabwe oba kitegeera nga wira nti onaga nti Jingo Junior so ate nange nange no mu sitayiro eno ate nange nayoze kabaka waayo naye agamba yo yakola ng'oli Good
Life Aid oba kitegeera nange nsobola okuzimba ekyange oba kitegeera nga kyanjawulo ku kyabali eri oba kitegeera nani kikola kati balibo tebasudiya nnyemba nateeza esudiya oluyimba oba kino kitegeera kasirye abantu sooka obabuulire enteekateeka ya show ku lunaku olwo egenda beereeta enteekateeka nga ebaali bayisizaamu VIP big events yazze ku board agenda kuba akwasaganya VIP kitegeeza mulina okumanya ati experience egenda kuba yaki ya mulembe kitegeera then naffe eno tujja kwasaganya yene waffe twesobolerayo kuyingira gijaba emitwalo 3 5 n'emmeeza yakakadde the return of champion good kitegeera naye nga omulamu oguli mu kivulu kino gwe tusinga okutunuulira abasinga ensonga lwaki tukipika nga tukipika ffenna tuba n'ebirooto nga tukola abantu abasobola kitandika bagamba kyejagala obagamba kimu ekisooka ennaku zino bantu bagamba nnyo nti education is lucky naye eriyo beefuukidde paja nga baasoma nebasibiraho busibizi kitegeeza si buli mukisa gwa mutwe teguli mu education eriyo omulala nga guli waki guli walala gweoyinza okuba nga oyagala gudde agende ku palenti era oyagala akole abeewaka byafune sente azingiremu ne bwe kiba nga music weno gwakuba ntasobola omusobozesa okukola n'azimbira mami enju kati ate obudde mugiri emyaka mwe yandibadde azimbira enju n'aba nga akola birala tekiriimu sitaani okusoma kusobola okuba wonna wasomedde tewali buzibu ne kasita asigala nga abakyayingibwa mu kina mu kino kitegeera ate era neggwanga tulina okukimanya ekizibu kye tulina si nti tulina abaddiguli batini tetulina kizibu tulina abasawo batini wabula tubalina naye ate tetusobola basasula kati gudo we tuba tusobola omuzimbira mu direction endala ey'okubeera nga ate yeddi obukuliyeta sijja obusiika ndowooza kiba kikola mu nsi soda nga yali wale twagala okugenda namawulire mukukutu soda gemanya Boogode TV program tusaasanya mbeerayo buli lwa 2:6 basponsa bajjumbidde nnyo okunteekamu ssente mbeebaza nnyo naye ng'essaawa zino ensonga tuli wano ku kacumbaali akikwasaganya bulungi n'olwekyo likinga sharinga n'abalaba obubaka bwe tutwalira eri eggwanga ensonga ogambye eki lwaki abamawulire mufuukidde kinenka obuzibu mumukuba nze nakugamba dda muganda wange ono omusajja Katonda ye yamuleeta oba okitegeera buli muntu Katonda ye yamuleeta bw'aba ayina ekiseera kye kyaliko Katonda yeka yalisalawo nti ki ekiseera kyo kiweddeku n'ebyo byonna byatugamba mbuno simanyi ngenda kukoma mu Desemba nedda baaba fe abantu wetuba tusazeewo nti nendongo tukyajagala agikube tujja giwuliriza era agambe nti nonkoma mu Desemba ebivulu tubitegeke tumugambe sewo kati wano waliwo ekyennamboole jangu okikuba abantu bakoze eki balinze embuutikize etegese jangu embuutikize etegese kati ku luno tuli ku Kavumba Creation Center naye nkubulira era tujja tegeka tumugambe sebo abantu balinze ggwe bw'oba tozze olowooza abaali bamukuba baali bamulangaki just abantu balina kibeerabeera kyabwe kitegeera babeeramu ekintu nti no lyakubye emyaka 3 4 takubanga ku freedom city ne wabweru ne balabira ku screen kati yagamba bannayo omuntu ono kiki lwaki tetumukuba n'avaawo ogamba kyalingamu emabega abavujjirizi gye bali naye ate obuzibu Katonda ye yaleeta ani kimeeke yamuleeta era ekiseera kyo ekirituuka kijja kukola ki kijja kuma naye gwe osalawo nti noyagala okomye ekiseera ki kiba kizibu nze sijja kulimba nze era nakugamba nti siri faniwe ne music we kola ki muwulira era mbeerayo mu kisenge ne muwulira ne mwediseki ne mukola ki ne munyumirwa naye sijja kulimba siyinze mu kino ndi awo nange ndi mukwano gwe nedda naye alina obulamu obwo obunyumirwa omuntu n'agamba nti ki ali ensikini kangende ndabe music n'olwekyo abagamba nti nno mwagala mumulwanyise mpozi ng'oli mukwano gwa Katonda ng'otuula mu ggulu ne munyumyamu naye okutakkanya nabo temubayita ne mutuula nabo ku mmeeza baani okubasanga mu bifo ebisanyukirwamu oba nga sho ne mubalabisa nja kugamba kino nze siri mwogezi wa Fangoni Forest okitegeera era sijja kugamba nti ntuula akakiiko akategekebwa bigenda kugenda mu maaso okitegeera naye ndi muntu akkiriza mu nkola ya bwonkuba tombuulira bwe ngenda kaaba tulaba abaana bangi kigamba niyo abaana nga bavuma abantu bangi ku social media nemuga eriyo gwojja ovuma akuloge eriyo gwojja ovuma akusibe
eriyo gojja ovuma akulabe bulabi, eriyo gojja ovuma akusanga akole ki akusabule. So ffenna tuli bantu ekikola omuntu emotions zaffe zirina engeri zitufugamu buli omu mu ngeri ye okitegeera kyobula tulina eggaali z'abantu abakubanga bannamawulire bemwogerako bennyini bemuti ababafukira naye ono waba akusitudde respectfully n'akugjawo ku siteegi abanga talina kyakkonyeeko takutteeko kiba kitegeeza at least aba alina obutubulamu bwagezezaako okukuuma regardless ng'obadde ogezaako ki omumukuba. Nja kumaliriza nakanaka tunina ebintu ngamba nnyo abantu omuntu bw'ogenda n'oyingira mu ttaka lye n'ebuba bu mita bubiri akukuba asobola n'okugyayo ejjambiya n'akutema era kijustifyingibwa nti omuntu ku ttaka akola ki atabuka naye ate abayimbi bw'ajja oba artist bw'ajja alwanirire atiwa oba endongoye omuntu alaba ate ekyo tekikwati tekyetaagisa naye nga gwe wolina ettaka nga bizinensi ono alina endongo nga bizinensi buli omu asobola okulwanirira ekintu kimu ki mu ngeri ye okitegeera naye aba alwanirira kiki so mugyewo bunaafuusa obugamba nti ow'ettaka ye lirina nnyo valiyo ye ateekeddwa n'okugyayo ejjambi abangi babatemi kati ate ono owa music ye bw'ayombako n'obuyombi nti owayo emirimu gyange ate ogitwalawo ate ne tukitwala nti kyo tutidimulayizinga ennyo ekiri awo tetubadde